nkyali mwana muto nina okuzaala abalongo nina okuzaala abaana bwe naabeera mu kwejjusa ogenda kwongerako omwana omu amala nina okuzaalayo abalongo awo omwana akikoze ati wano wali ebinyirira naye mama Gina jangu oyiteko wano ndabe sokojje sokojje katono jangu ompeko kano akantu bambi yiteene emabega Gina akikola atya Gina ng'oli bulungi amina mbadde nange nno sinnamulaba kuva ku makya nalinnya bulinnya madala ku jeeno Gina waddala bannange so ali nno singa oyo gwolaba ngabe popa naye ali singo tebasobola kwesobola lwaki tebasobola bonna baagala ssente Gina ayagala mane nono ayagala ssente awo tebigatta awo kiba tekisobola kukolagana so kati kitegeeza bw'odda mu byokwejjusajjusa obulamu tebusobola kutambula naye embeera eyo wagiyitamu otya bwana sisita wange Nambwayo embeera eyo yali stressful nnyo embeera yali mpanvu ekintu kyawanvua kintu nekiwanvua nekitambulira mu series how did I manage See, by the way sijja nakubuulira nti nali nkoze bwe nti nze nga nze tegaali maanyi gange kuba waliwo situation eyajjanga mu bulamu bwange nogamba naye kino ngenda kiyitamu nti ogenda okulaba ngo okivuunusa olunaku lukedde omanyi webaga nkeesa lukya nga ya mutamiivu kati yembeera gye naliko ogenda okulaba nga embeera ezze nogamba kino kiyitemu ntya bakuba oluusi mbasaga byogerako oluusi n'amaziga gajja because healing takes time but olinga ya healing anti kati buli kintu wokisimasima oba odda mu bulumi buli so healing yeetaaga n'obeera mu bantu nga tebakuzza mu mbeera eyo anti kati kino kyetukola kiyambako waliwo omuntu akirimu kyewalimu right now agamba naye Mary yakimanaginga atya ate ye nga olede yalina mawulire yali mataala naye ng'ate ono akirimu si wa mataala naye nga kimutwala omuntu ali mu situation oba gye nabeeramuko nze embeera gye nabeeramu saagiyita saakera ku makya ne ŋŋamba kanjiyita oba enaabeera bweti kyova onaakeera ku makya abantu ne bakuvuma ne bakuvoola ne bakuteeka wansi and they call all sorts of things naye noonoonya n'ogamba okiyitemu otya natuulanga ne ntuula ne njogera ne Katonda. I used to talk to God. That's good. While I was in that house, I used to talk to God. The other cried, house? yes. I cried to God, nemugamba Mukama, you can do better. Anything. By the way, nina kala abantu abambeererawoko nogamba nti mwami ono omuntu ono fifida kwenu naye nga sigamba nti bakuwa solution emalayo oba kyegera kyegamba naye nga bakugumya nti you can live but nga tebakuwa solution kati nga bw'onaabeera ku simu no type kino kibaddewo oba nakolerayo ka video oba nakola ki oba kitegeera naye nga tebakuwa solution emalayo kati natuuka nendaba nga solution emalayo ye Katonda nze n'ebintu byonna byonna okuggwa I did not wake up one day and I see it becoming that I just saw it like saakiraba nga kijja okubeera ekyo just nalaba bulabi nga kiwedde nga kizze yes okay and people still abuse the myando ne banvuma natuulanga wentudde ngamba Mukama nayogeranga Mukama buli we nasabanga oba nga ndi awo nga ntudde kuba okusaba tekuli awo kugamba nti ofukamidde ga Mukama ne bw'obeera otudde osobola okwogera ne Katonda namugamba nayogeranga ekigambo kimu God wash away the shame yogamba ota God wash away the shame okay nga ndaba ndi muswavu siina wentambula siina muntu gwe nnyinza kugamba ki nga
n'omuntu gw'oyinza okwogera naye kale nga tomanyi oba woovaawo agenda kugeya. Of course. Naye nga nzira nentuuka nenejjako abantu bonna. Nenejjako by the way nze nejjako mikwano gyange gyonna. Wow. Gyonna. Era emikwano gye nnina kati gyegina emikwano emipya egitagenda kunzizamu eri mbeera. Okitegeera? Abansanyusa abansesaasisa. Naye nga nzirawo ne ŋŋamba Mukama wash away the shame. Kuba ekituufu Faruku naswala. Naswala. Mu mbeera eyo. Naswala ekisembayo nti naswala kyesaagala nakwagaliza mulabe wange asembayo. Wow. That was too much. Okitegeera? Naswala ekisemberayo ddala naye nenzikiriza nti nswadde. Ne ŋŋamba Mukama nswadde. Natulanga ne nga go Jesus Christ, brother Ronnie Makabai, wash away the shame. Kye kigambo kye nasaba. Katonda nzijaako ekiswalo. Nzijaako okuswala. Nga you can walk past a person n'ayogera ekigambo. N'okiwulira n'oseka. Because nze by the way omuntu tasobola kukola kintu n'alowooza nti oba nnyiize. Nze muntu gw'oyogera nayo oba n'omuvuma n'ensigala nga nseka. Okitegedde? Naye ng'ayinza okukyogera ne ŋŋamba Mukama nenzira oba ewaka. I would cry. Wakaaba? Nze nakaaba. Nakaaba. Ne ngenda mu prayer room. Nze nasulako ennaku 7. Till, by the way, let me tell you, bwe nagamba Mukama wash away the shame, I got a revelation as me. Nga bali mu kunsabira ne nga my pastor, it's a revelation. Nangamba, you need to pray. Stop pretending that you're praying. You need to pray. Wetaaga kusaba kati bya ddala. I went into prayer and fasting for 7 days. Nga sikikola ku lwange. Naye nga mmenya n'amannya g'abantu abantadde mu kuswala. Nga ŋŋamba Mukama nsaasira ompe ekisamba sonyiwe. Nga mugamba Mukama omuntu ono yakoze kino bwe kiti naye mpe ekisa ekimusonyiwa nti nga ne bwe mutunulako is a normal person. Wow. So okuswala konna kwaliwo naye kwagendanga maaso. Okitegedde? Nga sinnaba kusaba kisa kya kusonyiwa. Till I went into 7 days of praying, 7 days of fasting, nga siva na mu prayer room. Bannange. Okay. Ne ŋŋamba Mukama. I even listed, by the way, some of their names. Yes. And I told them, yes, I told Gundi God, yanjogeddeko kino. no, give me the grace to forgive them. Nsaba ompe ekisa nsonyiwa omuntu ono bw'ati. And forgive that person. Mukama musonyiwe ku lwange bye yankola. Wow. Era oluvannyuma lw'ezo ennaku 7, wallahi Faruku obulamu tebwaddamu kubeera muno. Mukama yaziba emimwa gy'abantu. Ne bakuta? Ne banta. Wow. Mukama yaziba emimwa gy'abantu. Nga nange simanyi bw'akikoze. Naye through prayer. Byonna bye bakola byagendanga mu maaso kuba even after nti situation eri ewedde era basigala banvuma. Okitegedde? Yeah. Yaggwe era ne basigala nga banvuma. They called me all sorts of things. Bampita omubbi, bampita omutemu, bankoze ekyo kitegeera. Yeah. But nga nkyalina grudge eri ku mutima. Nange oba mulageko oba mbalageko kitegeera. Naye I got a revelation when God is telling me, please forgive and start praying. Stop pretending that you're praying. And I did it. I went into enyumba yaffe erimu prayer room. I went into my prayer room for 7 days. Wow. Non-stop. Non-stop. Nga sifuluma nsula eyo. 7 days. Kusaba na kusiiba. Era munnange ne mbasonyiwa. Kiri eri kyanvaako ku mutima. Amanya g'abantu wagateekayo?
kusaba tokitwala bubi ate mu kusaba kusaba nti obasonyiwe kuba olaba buli eyajjonkera namusonyiwa wamuteekayo n'omusonyiwa nagamba mukama nsaba ompe ekisa musonyiwe anzijonkera mu butamanya kuba tamanyi kyakola musonyiwe nze musonyiwa ate nange wembanga ninawe namukola ewakyamu ansonyiwe kuba munaye mu kusika omuguwa mubeeramu okulumwa naawe osobola okwogera ekigambo nekirumya omuntu oba okukola ekintu nekirumya omuntu. Kati biki ebyasinga okumenya omutima ebigambo byonna byojjukira n'ogamba nti gundi waliwo yayogera ekigambo weekiti neŋŋamba naye mukama katonda kiki kino nga kinene nnyo omutima nakuba oluusi mba saagala nabyogerako kuba byaggwa buli we tubizza bibeera byakusika muguwa naye kati tubyogera ng'ebintu ebihiiringa it is past. Ebyammenya omutima ebivumo bye banvumanga ekituufu byannuma cause abantu abanvuma baali bamanyi nnambwayo yaani abantu abanvumanga soogerangako na kigambo kye bavuma okitegeera ebivumo ebyo bye banvuma kati olaba ebivumo abantu oluusi ennaku zino babikozesa n'obikozesa nga banvuma kuba kiri waliwo social media eriko abantu abali oba nkugamba abali cruel abalina emitima emibi okitegedde ab'ekyawa kyawedda nga naawe ayagala akuteeke mu mbeera y'omu gy'alimu weekyawe okitegedde kati ebintu ebyo bye banvuma nti nakati tebinnavaawo tho nze by the way omuntu wajja mu comment section yange nanvuma sibaddamu sibavuma may just pray for them kuba nze todda mu comment tomukola ki nze siina budde bw'abantu banvuma nze nalabakawo omukyala anti kaduuka yanvuma recently siina kyemukoze simumanyi simusisinkananga nako and she abused me yanvuma nanvuma naŋŋamba omusajja yankyawakyaawa dda naswalaswala ensi yonna I saw her tampulirangamu nga muddamu and I will never that is me tomulabangako simumanyi simulabanga nako mulaba ku social media wali okozeeki I don't know gye yajja busungu okay I think nze omuntu bw'aba nyiiziza by the way Farouk nze I'm very different I come to you namugamba okoze ekintu kino onyiiziza don't do it again that is me nze by the way siina muntu gwe ntya nti anjogeddeko era sisobola kumugambako omukubira n'omugamba naye mugamba naye wano oyingiddemu nnyo mbadde nsaba tokiddamu bw'oba muntu mukulu n'okitegeera kuba nze sirumba muntu sivuma muntu kaduuka wamukubira siina budde bwe bambi sibuyina sisobola namukuya cause I don't even have one number nabiraba birabi and I liked her video obulamu ne butambula kati mbwe ekyo kinnemesa okulya emmere nga ndi wano nkola kumpi n'ekyandeemu nga nnemu okutuma kaliva kaliva okalyawo kwekyandeemu okeefunira n'okalya maama nze muna kati mbadde nkugamba ekirala ekintu ekyasinga okunwa by the way nze osobola okunvuma n'okola ki but my son is a bit different tebayingira mwanawo yes and abantu abakigezezaako bakitegedde waliwo abakirozezaako my son is a bit different nze era waliwo abantu abamanyira omwana wange webali bemanyi kyannuma nnyo bambi omwana bamuyingira bamuyingira eyo nogo zone oyingirawo by the way kamba kumenyerewo omuntu omu eyamwogerako meeya kati yafuuka na mukwano gwa MC meeya twayogeramu awo twafuuka ba mukwano era tuli tuti nze naye tetuteŋŋana meeya yayingira omwana wo omulala yali Shalom yali Shalom naye era twesanga ne twogera omulala
waliwo oyo omukyala eyanvumanga yanvuma okumala akabanga and I kept quiet nayingizaamu omwana wange and I told her ekyo kyokoze don't ever do it again. Bambi yakitegeera era takiddangamu. naye agamba mbu wali okanga. Nze sikanga Farouk. Mbu wali otiisa. Nze by the way nze a quiet person, very quiet. Namwayo. Okay. Naye bwe nkugamba ekintu mba njagala okitwale serious era okitegeere nti nkitegeeza. Nze muntu ajja okujja gy'oli nseke onvume twogere nga tuseka naye bwe nkugamba nti ekintu kino kyokoze si kirungi oba okitegeeza mba nkitegeeza mba nno nkitegeeza sikulimba anze nambwayo ndudde naawe nze nkumanyi mba nkitegeeza obanga kakapa enjala kazikweka naye bwe kagamba nti kati kukwagula kati omuntu yenna yenna by the way sitina kyange kyonna ku muzadde omuzadde yenna tebamukwatira ku mwana nze osobola okunvuma nonteeka wala ate nange tolina nsonga lwaki oba onvuma nakukola ki siina kye nnakola siina kye nnakubbira omwana tomuyingiza mu program kola programu zo zonna ziggwe toteekayo mwana wa Nambwayo awo enjala nze ndi very simple but very simple abantu babulire when nogo not zoni zo tempered when not tempered very simple nze muntu omulungi asembayo nange muli nkyewulira naye kuba n'abantu banga bannanga oli mulungi nnyo waliwo abakyala babiri abavuma omwana wange and I'm very sure when nabagamba ne bakireka but good enough nze mbagamba nenkireka awo waddamu ogwokubiri nzija okola ensobi nenja negamba Farouk munnaaye ensobi eno wagikoze naye saakisiimye nenkireka noddamu ogwokubiri nga Farouk jayo lo noddamu ogwokusatu awo sikuddamu kyekiddako nga nkukwasa Katonda Nambwayo otiisa ng'omuteeka wano nga nkukwasa Katonda and I'm very sure olina gwe wali otaddewo nze olulimi lwange ekigambo kye lwogera simaye oli mulongo oli muki agamba ebigambo byo bisaala byokya ekyo kyo nange nkimanyi byokya that is why soogera kibi ku bantu nze weegendereza olulimi lwange luli nnyo positive yes very positive luliko amafuta yes that is what I should say ngoba wokyogedde luliko amafuta naye bwe nkugamba ekintu you don't have to take it slight and if it's annoying to me because I would tell you this is not good in a good way you should stop it in a good way you take it slight kawala ako abruptly olemezaamu waliwo yali akirozezzaako oba bajja kubuulira weepima bajja kubuulira si kukigwako bajja kubuulira gye bali batulaba agamba akawala akaveeko yali binjokyeza bajja kubuulira nze I'm this person when you're with me you get to those positive things and whatever but when you let me go I go with my blessings yes nkiwanise nnyo okiwanise okipise naye nga kyekyo so it's a no-go zone for my son tayingira mwana kola ebirala byonna Nambwayo muvume byoyagala yenze gw'ovuma nkukoze eki gw'ovuma nkukoze eki awo jangu ow'ensonga nti Nambwayo yankola kino nga kikyo najja nenkikola okitegedde olyoka onvume naye nze ndi conscience eri ebintu byenkola abantu kubanga the energy you send is the energy you receive okitegedde
omuwakyaleese buli wakola ebibi abantu biba birina okuddira newe giba myaka emeka okitegedde buli wakola obulungi abantu obulungi obwo budda kyova bagamba emmeme gaba yekola ki yeefuna obulungi buli mu kugaba kati kyekyo nze ndi very conscious nti nsobola okubeera n'omuntu nenfuba nnyo okulaba nga simulumya simunyiiza nze era abantu bonna abaawukana nange be bankoze ebikyamu leka naawe sikulimba bonna abantu waveeyo omuntu agamba nti nga tabipalapalanya agambe nti nambwayo yankola kino nze ndi very conscious I'm that very good person cause mba ndi naawe nga nkusuubiramu ebirungi nze sirowooza nakubibi nga tuli ffenna oba kitegedde kati ebirungi ebyo byemba nkusuubiramu sisuubira bifuna nga nkola bibi ekitegeeza nange nina kweyisa bulungi nina kukola birungi bonna abaawukanye naawe bebakoze ebikyamu bonna oba mikwano oba baani era nekyenkumanyiiko nambwayo olina laavu yes era bw'obanga omufunye nga muzze ku wanu si kamera bikyaga akawala ako kalungi kuba nzijukira totandika wateekamu sente totandika ate woyiwawo omubiri oguyiwawo nga waleetanga sitoole ziri okwo kuba kuyitibwa ka Katonda wapromotinga artist oli omutegedde mumanyi wamupromotinga namba inoleeta ne kasitoola akatakola nokaleeta seeguya tugikole yenze munaaye era naye yali akugabye ekibi kye nali mukozi taŋŋambangako era ye yali omukyamu yakola ekikyamu naye wapromotinga ye yali omukyamu nambwayo no gwe tuli naye she's a good photographer yes abadde mu industry by the way abamu Baraka bakuguridde mu zino sana tebamanyi kuyiriba bakutegeredde era by the way abantu bagamba akawala ako simanyi tekasobola kukola bintu naye tebamanyi ngeri gyenjiriba they don't know waliwo omugagga w'omukampala gw'otamanyi tewali newe mba yazze enkya yazze eggulo era nnoonya connection yiwamutuukako lwakuba kati okuyiriba ennyo wasala kati abagagga be banoonya sikyabanoonya tewayinza butakunoonya sikyabanoonya nga oli mbu waliwo omugagga azze ŋŋendeyo tokyagira sikyabanoonya okay so kati Entebbe wavaayo navaayo yes obeera na mwana wo ye bebi ali ate bamitani he's called Suna Benchimba Suna Benchimba era kanyawo ojjukirira ledda bambi ye Suna Benchimba he's starting school Suna Benchimba yeah okay he's starting Suna Benchimba agamba atya mulunzi tokipekanya Suna Benchimba ye muwala wa ye mutabani wa he's a lovely boy by the way nambwayo mwanange mulungi nnyo toyinza butava mu product nungi kamukulageko wana mulungi by the way nze nali ng'olubuto nga nsaba Mukama ampa omwana omulungi yamukuwa papa mulungi yani mubi ku mwembi mwembi wawekwasa ati ne Suna Ben naye alinga balangira musajja mulungi oh my god naye alina mukyejo wow nambwa ingo wazaala omwana mulungi lwakuba tebamwemolerako ani papa ali so principled agaba levo ayi omulabye akuze agenda ku ssomero kigeza tatuuse okuzibwako ono ndekanze Suna Benchimba nvaako okuzaako kati obeera naye mbeera naye single mother oli ki simanyi Mukama bw'anaakirambika ngamba wano status gy'oli single mother yabeera atya ebeera n'omwana we tabeera na musajja abeera na mwana single mother lwakuba abantu bakitwala bubi single mother ye mukyala ali n'omwana we but nga obuyambi bwonna buli ku ye buli kimu kiri ku ye but
osobola okwawukana n'omusajja when that man is providing. Yeah. N'ekirala osobola okwawukana n'omusajja mukama n'aleeta omusajja mu bulamu bw'omulala ate n'afuuka taata w'omwana. Aba single mother. Okategedde? Nkategedde. So kati awengwa simanyi. I think I'm not. Don't shira price. I'm not. No. Neshira nalaba yalekerawo byogera. Alayika yafunayo eddenzi omwana oyo Shira. Alimba Shira ayina eddenzi. Tayagala direeta mu kamera naye alina. So kati owuwo ofuna obuyambi. Obuyambi? Ebyo mukama kaatulambike. Kaatulambike. Naye ng'omwana wo omulabi ali kundabirira kirabika bulungi. Diet ennungi. Webale kuteekamu eki ssente. Oyo musajja yasigalira okulya ku ssente zange. Kazirye. Okay. Kati life etambula etya after bino byonna? After ebyo byonna obulamu Faruku kankubuulire bwatereera. Yes. Ebyali bibikutte byavaawo? Byata. Obulamu bwe butyo bulina okubeera. Kirabika n'okulabika era omuntu akola nagaha nambwayo. Abaali bakookyayo nga baagala obwokya eyo. Kyanjawulo. So Mukama yanteekako ekisa. Ebyo byonna nga biwedde nejjako abantu abasinga obulamu ne mbukwasa Katonda. Nze era mikwano gyange egyondaba egiri wano eno ssako yange nagenda nnondalondamu si nti buli gwondaba naye mukwano gwange. Abali close beba abali godly cause obeera n'omuntu nga tali godly obeera osharinga ekibi, that is a social scene. Oshagedde obeera osharinga ebibi byakola. So kati abo abantu bonna nagenda mbesalako mpola not in a bad way but okutambuza obulamu bwange. Oshagedde Mukama ampadde ekisa, antaddeko ekisa, antaddeko omukisa. Oshagedde nti sigamba nti nina nnyo ebisinga naye nafuna emirembe Faruku. Wafuna emirembe? I got peace of mind. Gikulabika. Mirembe gikulabika. Nafuna emirembe. Kyali kigimalawo? Bannange simanyi naye kyagenda. Kyagenda mu nsi enkalu tekijja na kumera. Kigendere ddala awo? Kati ate kigenda mu nsi enkalu kisobola ommera. Tomanya nze okifukirira. Nedda bambi. Mu nsi enkalu teri mazzi yadde. Mu ddungu. Kyogamba nedda bambi tekijja mmera. Nambwayi olaika walina pressure, walina stress, walina depression, walina buli kimu kirabika. Nalina depression. Nalina depression naye nagivuunuka. Wagita? Nagivuunuka mu ngeri nti nakkiriza that I have depression. Ne surroundinga n'abantu abalungi, abantu abakujjukiza ku Mukama, baga Katonda asobola. Kyekikulu. Kati ate nenzira nnyo mu Katonda. Kale luli ndayika nali ku 2%. Anti kati ngubuulira. Luli ndayika nali ku 2%. Kati ndi mu 60%. Kati manyawo percentage. Wajjukira oli walina ebivulu by'ekiro waati munange okimanyi sikyakola nakiro nti olina Katonda sikyakola by the way ebintu bya entertainment ebisinga entertainment ng'ekujja Katonda ebiseera ebisinga mulimu n'okugira bingi esika amasannyalaze okitegeera kati sikyabeera nnyo mu bantu bangi yes because njagalayo akaseera nga nze kanjogera ne Katonda wange kati nyinza okujjawo oli Faruku ng'olina omwoyo gw'olina nenvaawo nagwo okitegedde kati byebyo ebintu bya entertainment bye twabeerangamu ogenda n'okola ogenda oyiriba naye nga ne ssente z'oyiriba olaba teziina gye ziraga naye kati obeera ne Katonda n'obeera naye n'olaba nga ssente z'ofuna zirina kye zikola okitegedde kituufu ekyo oba okitegeera Mukama n'akuleetera abantu abalungi Mukama ampadde abantu abalungi so kati omwana kitegeeza omwana bamutwalayo ku kijja ne bamutuuma amannya
oyagala kito oyagala mukwano kito ogezaako okuyisaawo ate kati oba olina okugendayo ku butaka daddy we yamutuumira ku WhatsApp video call nkulimba taata we bambi ajja n'amulaba taata we ajja n'amulaba ebintu ebyo tubirekera nnyo Katonda but as of now essaawa eno ffenna tulina okukola mu bwongo ffe nga ffe abantu abakulu for the better environment of papa and that's good mwenna mulina okukula maturity for the better environment of papa. I might be wrong somewhere. Yes, me I do my part as a mother. That's good. Nze era omwana wange tajula kusaidia ate talijula nga nina Katonda nze olayi katomumanyi naye weebale okitegedde omwana weebale muteeka mu Katonda. I do my part as a mother. That's good. Kati ye alinyumya ne Katonda we. Okay. Yes. It is what it is. Yeah. Totusika mbeera munnange Katonda wabeera waayi teri kigaana. Yes. Ekyo bwe kirina. God can talk to anyone. God can mend hearts. God Mukama asobola okukwata egyo emitima egiwaganyadde n'agikakkanya. Kyaliko kati? Mu Katonda teri kitasoboka. Yakikola ndowooza. Nga lwakinidde. Tewakyaliwo gwe wagamidde. Byonna yagimenya. Nze n'abantu abasinga abaali banvuma abaali bankola kibajja ne banneetondera. Bakita ye Katonda. Waliwo embeera gye nali mpitamu ne ngivaako ne nzikiriza. Omanyi wokkiriza obulamu butambula. Kasita otakkiriza ewava obuzibu bwonna bwonna bw'olaba omuntu abadde mu mbeera emustressing okumala akabanga neemunnyikira neemulabika kitegeeza takkiriza. Naye nze nakkiriza then nendaba way forward obulamu bwange ne mbuwa Katonda era kwe kunyirira. Pozo osabira wa? Brother Ronnie Makabayi. Okyaliyo? Yo gye siba. Eweerenga? Awo we siba. Yabimala? Oyo. Entalo ziri yazirimu. Tomutata. Toteeka musajja wa Katonda mu ntalo. Wamuteeka wano? Wamulwanira wano? Nsaba. Wagenda bwerenga? Nsaba. Okay. Kati oli ku ki? Ndi ku ki? Tuli wano ku studio Makindye. Abaagala okuba ebifaananyi bajja ekifo kirabye tetuliko na bingi nnyo bye tuli mu seetinga bye tujja okubalaga mpola mpola. I love real estate business and I know one day my dream will come true. Gwe nkumanyi ky'oteekako engalo ky'oteekako focus omala n'okifuna. Nja kukifuna. So kati akanyiriro kano programu zo zirwaninga zitya like kwerabirira okuba jimu watu weewa mirembe musajja ya what is it? Olebedde ku musajja era yagala ngambe nina omwami naye era omukazi anyirira wabaawo Saga njagala kujja mu bibyo yogera ekituufu era omukyala anyirira wabaawo Katonda emabega. Olina obbalumya nno munnaye bajja kukakasa ebintu by'okulumya tebiwangaala tebiwangaala yadde n'akatono. So kati gwe olaba abo abantu ababeera ku social media okuproving a point there is something kye baagala oyisaawo ate oluusi nga bakikaka n'ekintu bw'oba okirimu nga muli okiwulira nti mwokiri tolina nsonga lwaki oba oproving. Tewali force toforcinga bintu kitegeeza kati gwe okola bibyo. Ensi nagijjako amaanyi. Ensi wagijjako ekipawa? Nagijjako amaanyi. Kati okikola otya? Mbeerawo nga nnambwayo nensaba nenkowola Katonda ekiganye kuba challenges tezibulamu mu bulamu. Ekiganye n'omugamba Mukama waneeno nkwatiraako era ogenda okulaba ng'okivvuunusa. Luli biki ebyali bikustress nze byali bikuggyeko omubiri? Nze mbadde simanyi nnambwayo nti olina n'omubiri bwe guti. Okimanyi buli omu wendaga. Twali ffenna. Buli wempitaga nambwayo. Naye abantu ba comment section bakendeezeemuko. Bagamba ki? Basisusiza? Nambwayo.
ate ali simanyi biki nedda kyakyali kikusitressinga ekyali kikumazeeko omubiri nambwayo wange kyali kiki biba bizibu Farouk bizibu ki mu bulamu ebizibu tosobola bigoba but how you handle them baani abo abakubira mwana gwe mba nina ebyokumaliriza bingi mama ena iPhone ki 16 simanyi 17 ejja ezo nno wali tozikwata ezo wali tozikwata obirabye naye kati ozikwatira ddala ate nenkwata nga nnyingi waliwo n'eri wali eri oyina mmeka tobifaako nnyo ekikulu nti tuzikutte iPhone wali tozikwata ebyo bintu bitono Katonda waffe wangamba weevuga n'okwevuga kuva dda nga weevuga naye nno munayinza embeera n'emmotoka naye n'abantu ne balowooza nti sirina wali nnyo ng'otambulira nnyo ku booda no kati njitambulirako kweli ensi lwaka wagijjako amaanyi nambwayo nze nti saagala navuga kati lumu nali njiga emmotoka namukwano gwange eyanjigiriza emmotoka nengenda nenkuba emmotoka mu luwonko okuva kolwo nenfuna bias ku mmotoka nze era bwe baba tebanvuza sivuga okuggyako kinanvaamu buvi era nkisabira naddamuko okugivuga emmotoka si kizibu kyo weeri iPhone weeziri weerira kamere mu budde tokyalina kustressinga nambwayo oliwo omwana mulamu kwegamba oli mu kwebaza bwebaza neebaza Katonda byankoledde n'ebyo bye mutannalaba bikyajja ebiki Farouk ojja tukubya no pressure gwe nambwayo sisobola bakubya pressure yes tulina tambuza bulamu bwe tutyo so ekyali kikugjeeko kitegeeza walina stress eyali akugjeeko omubiri nambwayo nali simanyi wallahi nti olina omubiri weegwe nambwayo onyirira nambwayo n'omubiri nanywamuko ku buugi obugezaamu naye era tebusobola kugeza ng'olina stress onaawe oba olina okujejjako oba okitegeera kati so nalinako stress walina stress kyezali kizibireeta I was stressed a bit naye byali bya bulamu naye byaggwa Faruuku byali bya bulamu bulamu bwa bulijjo day life ebizibu bye tuyitamu abakazi ebisinga ffonna byebimu naye wokuba n'obi mwana gwe laavu esumbuwa ate kati ffe abali devoted nalaba laavu ndowooza tolina tuteekayo nnyo omutima buli wogiteekako nnyo omutima n'amaanyi oteekayo amaanyi tosobola kuwangaala mu laavu ekitegeeza laavu wali ogiwadde nnyo time ng'owaddeyo obudde bwo gwe ng'omuntu n'olemu okwefaako kyabulabe nnyo kyetaaga gwe ne weeteekako self love kati eri laavu nti ey'omuntu omulala okumulowoozaako nejja nga additional kijja buzzi n'ogenda nakyo naye omutima gwo n'obwongo obuwa omuntu oba ogenda kukaaba kyabulabe nnyo kati ate waliyo ffe nga tebiriiyo ebyo omuntu wajja n'akuwa obudde ate oyiika buyisi kitegeeza tokyagaba nnyo budde essaawa eno njagala nnyo kukola wadde ne oli nali njagala nnyo kukola but when someone comes into my life I embrace it why not tuliwo kwagalibwa abantu bolaba bali ku social media abavuma abali bita kuba tebaagalibwa yes naye gwe bw'obeera awo ng'oyiramu kalaavu kati ogenda okulaba ng'omuntu ali mu comment section akuvuma ogenda omutaapingako talina kyapostinga kya laavu byonna bya nnaku okitegedde naye kati gwe buli we banaakuvuma n'olowoozaako ku muntu akwagala gw'oyagala mukwano ng'okkakkana kitegeeza tewejjusa biri bivaamu byonna siina kyennejjusa mu bulamu ebyaddala sikulimba ate nsobola okulimba byakuwa mirembe siina kyennejjusa mu bulamu ennaku zino emikwano gitubeererawo era tubeebaza naye famire esigala famire ekyo kyo nkyogera na buvumu kuba kimanyi okitegedde so tebiriiyo eyo nti nze era
mikwano gyange sigikkiriza kuvuma taata wa mwana wange eyo ebeera noggo zone awo oba ogenda feesinga nze Sona Beneto abantu tobakkiriza vuma Sona Beneto omuvumira ki olaba nze simuvumi olaba nze simuvumi oba right now or before nali muvumyeko sikulabanga kungo nali muvumyeko ne mu busungu obwali obungi wali ompiddeko nga muvuma tewamuvuma nze omuntu yenna nga twali tulina ekintu ekiri special oshegedde tuba n'ensonga zaffe nga ffe oba oshegedde oba ex wange kati ne bwaba gwe nali nayagalako nga simuyinaamu mwana lwaki mba muvuma naye omuwa respect ye oshegedde yandabako nga ndi bute amanye ebbala lyange bwajja n'agamba mbuno nina akatuli ngenda kukejjako nti nedda mukwano nedda tabiriyo ebyo era kiyina we kikuteeka oba kitegedde aga halaba owakatuli akategedde kati ate ono tuyina omwana nze by the way don't even think more all of us me and him but more of papa omwana ono okitegedde yeah that is true that man will grow up and tell me mommy I want my dad hey there is this man who is your dad no I want my real dad era aba alina okumusisinkana okitegedde they will hang out together Mia will be out of the picture but for them they will have their life that's good ekyo kyokola nambwa ekirungi oba kitegeera tata w'abaana tomuyingira that is why nze nali ngamba abantu abamu these things tolina biyingiramu nnyo okitegedde yaffe tolina biyingiramu tolina nsonga lwaki ovuma omuntu lwaki omuyingira nnyo singa nze mba muvumye it's okay singa yaba nvumye it's okay okitegedde ate obusungu busobola okudrivinga omuntu yonna yenna ewalala ne bumuteeka wano ne bumuteeka wali naye kati bwe muddako ne muvuma papa bw'anakula ngenda munnyonnyola nti simanyi kyakolayo ku radio mwali mulina show mwali mukola no radio nagivaako nensigaza programu y'abanoonya nkulaba kubanoonya wadda kubanoonya eya radio wagita kikyakujja kuyali nagivaako by the way no when nafuna olubuto lwa papa twateesa nendekerawo okukola kati that is when ani manager kati kabanda bamuje sebutiko sebu agamba ki mulungi gyali mugyali yagala agezze naye yali munene ayongeddeko musabira afune kansirike omusabira afune ki wabula ndeka abalongo sisaalongo sebutiko sisaalongo simanyi nnyo so kati n'osaba sebutiko oveeko programu eya radio mwali mugikola negundi yennyini twali tugikola naye bambi omuntu oyo alina omutima omulungi nti yeyali omanyi bwe bayita okuteeka kameeme ye yali akikola Sona Ben yali akuteeka mu mbeera ki nti yeyanjogerera ewabakamabe byonna bambi omanyi ebintu byabukedde byakuyiriba bw'oba oyagala ekintu nga tebagambye nti nogenda okikole kati oba olina okufata kati ye yali yannyambako kati ye yakuteeka ku show kitegeeza mwazimbira ekintu awo ate kanze lwaki ozza amawolu mukwano galiwo amawolu nedda sewo ago si mawolu naye nti kati ebyo byaggwa eyo mmere eyokya byaggwa kati we mwakyankalana si kukyankalana navaako nga ndi lubuto nga sikyasobola kukola ojjukira byalinga oluusi byakukeera nga bandeka mu buliri nga neebase nga sisobola nentuula ewaka nembeera omukyala atudde eka entebe so bwoto bwova ku sho kati wamala ozaala nogamba nga ndaba kankite tekyetaagisa nga tekyetaagisa nogamba kankite eno sho
ajjukira awo ebiseera kuyonza kukola ki n'ogita nenjiraka n'oyiya concept yo ogenda mubanoonya abanoonya bampita after all the wrangles and whatever ne bagimpa show ne bagimpa nga nkola ne Patrick Patrick agamba Kibirango abadde ankubira ne wano mukyakola naye tukola buli namulaba ashootinga tulina omukolo gwe tugendako okay n'ogikwasaganya ne Kibirango nno baali balowooza nno bwakulimu nedda naye mmwe bwe munaamanya omwami wange Kibirango oyo tebugwewo amatu mukama yamba omwami mu mbeera eyo Kibirango mukwano gwange workmate wange ate tetulina mukwano nnyo guli close nti tunyumya nedda temumuteeka mu gaapu eyo bajja mubuuza ebibuuzo bajja mutwala mu drone bajja mutwala mu drone bamubuuze drone oyagala yakkala ki nze ddala kati naye Mary omanyi ffe twakoleranga awo mu photography wali mukubi wa bifaananyi mulungi lwaki wabivaamu tulina studio wali mulungi wa bifaananyi ng'okuba ebifaananyi by'abayimbi owandiika story ennungi I would take pictures, I would write stories, I would present on TV and on radio. I had kumpi nali nkola ebintu bina okitegedde naye akaseera katuuka ng'ate neeno nina okunoonya ssente eza ddala okitegedde kati kubukedde n'ensigazaayo shame but if bwe kibanga nti kuba ewaffe wali versatile kyoyagala kyokola bukeddeyo akademe kyoyagala kyokola bukedde akademe bannaaye yemu ku akademe zemmanyi bwe kibanga nti bwe bukeera ku makyane waga ne ŋŋamba nti njagala kuddamu era mbikola okitegedde ate ne bansasula bulungi naye kati nina nina okubeera maama nina sites ze nina okugendako okitegedde nina okujja ku studio wano tukuba ebifaananyi nina okukola akantu ngenda okulaba ng'olunaku luggweddewo nga nange siina wendaga okitegedde tegeeza mu lupapula tokyawandiika mpandiika sometimes oteekayo story n'ebifaananyi tokyayiribanye byabayimbi gavana wawa nze nava mu mabaalamu waliyo initiations nnyingi eyo omuntu akola ekivulu mukwano nze nga ndi mukozi lwakuba abantu tebammanyi Mary wakola oyingirawo ku makya olumu nensula ne ku ofiisi ya rabbi nze nkumanyi nze nakolanga mukwano naye kati natuuza nniya kuba bye nali nnoonya nabifuna byali biki sente nafunamu ezimba ezaawo njinza okubeera nga siziina nnyo naye wobeera n'ekyokulya ewaka ate oba onoonya ki tewali ne project nga zigenda mu maaso ate oba onoonya ki tewali pressure otera omukubirako mukulu niwo omukulu omulemeddeko emboozi wazze nga oyagala njogere ku mukulu ogenda nno ogenda munoonya omwogere ebyammwe awo mukubirako no I don't kuba wahiiringa tokyali naye but I don't why would I call him but I mean asigala ddati but why would I call him of course how are you biki omwana ali bulungi omwana yalwadde omwana agenda tutandika soma omwana yalwadde sirina sente zimutwala mu ddwaliro omwana agenda atandika ssoma mufiisa miliyoni 2 zisobola okunnema ez'omwana otandika osoma tezisobola miliyoni 2 mukwano yagenze dda ku ssomero zisobola kulema nti omwana mulwadde ensonga ntono obwo butono nnyo naawe totawaana awo nno abakazi bemba mwetutuusizza nedda miliyoni 2 tezikyali gundi tulina okwesootinga kati waliwo erejja ey'abakyala as a woman zaala omwana ng'omusobola Priscilla yakiŋŋamba ekyo Priscilla naliko naye togenda kuzaala mwana obeere ku musajja mpa kino mpa kini if you heal there is no reason as to why you would call a man mpa kino mpa kini when you can afford it
leka ye kimubere mu bwongo nti I need to be a father in my child's life. Do your part. Bwaba takikoleredde mulekere Katonda. Tosobola mukubira simu. Tegeza tomukubira. Sisa nsobola mukubira emba mwetaaga. Nti njagala buyambi. Si bwetaaga. Si bwetaaga. Bwaba butuwa ddala alhamdulillah. Abata bulina? Abuleke. Wow. Yes. Ng'ekintu kikambwe. Si kikambwe bannange tulina obulamu bwe tulimu. Nze nabeera n'abantu nga nsobola obbeerawo ne twebeezaawo. Kati ate nnina omwana. Amata g'omwana gagenda kumbula. Yolaba wabeezaawo oli omulala. Okitegedde? Kati ate omwana. Ate omwana omuto. Sukulu fizi w'omwana mbule. Milioni mmeka? Milioni 7, milioni 10. Faruku sukulu fizi w'omwana mbule. Jala ivujikwate. Kati ate omwana milioni. Omwana omuto. Anywa buno obutabwa. Oyo agenda bbeera mu bulamu nga maama we waali. Kitegeeza omwana tajula. Ajula ki? Omanye ekyo kyaliko. Adda ku dining n'akuba kalipuso. Tajula. Awo nno mba omutututte. Tulina okwekaabira. Ate mukaaba ki? No Farouk. Temukyeguya. Aba si buteeguya. Kati kankoye teriiyo mukyala azaala mwana. Matayagala taata wabeere mu bulamu taata w'omwana abeeremu. Kijja buzi. Naye bwe kijja toyina kukaka muntu buvunaanyizibwa bwe. Abaabumanyi. Abaabumanyi. Kyogamba can it keep your mind nti nno omwana munnambwayo? Oba okimanyi ekyo. Oba okiwulira. Anasi ng'olina abaana bangi tomanyi oyinza okwera. Ne waba n'abaana 10 omwana abeera mwana. Nedda waliwo abasajja nga waliwo omusajja gwe mmanyi eyo ow'e Masaka alina ka Costa buno bo bw'abalambuzi. Naye abaana be tabalabirira. Abalabirira. So, omusaayi gubeera musaayi. Tosobola kwata musaayi gwa muntu ogusike. Munnaye musaayi gulina okwekwata ennyo. Nedda mukwano. Nedda. So abakyala bazaale abaana nga babasobola. Tetukyogera mu bubi. Zaala omwana ng'omusobola. Nti ne we biba bitabuse kubanga abasajja bakyuka. Abasajja bakyuka essaawa yonna. Nti ne bw'aba akyuse nga mubadde mulaavu nnyingi. Ojja kaabamu katono omala odde ku layini. Okitegedde? Kuba kino kikuyamba okushepinga obwongo bwo n'omwana ono gw'ozadde yeetaaga essoba mother. Mama ali soba. If it needs you to stand as a mother and a father, when you can do it. Kikulu ekyo. Let the father, if at all the father doesn't want to be around, let him be as an addition. Oba wali, oba taliwo, alhamdulillah, obulamu butambula. Life moving. Yes. Tugenda kubira musajja. I want you to be a dad in my child's life. Kyatandikadde. Totawaana mukubira. Lwaki oba omukubira? Suna Ben, totawaana mukubira simu. Toyogera njogera generally. Naye mwana, ekintu mukiwanise. Mugenda kisuula ekintu. Teri kukisuula. Mukipise nnyo mujja kyabe. Teri kukisuula. Omwana by the way, ate bw'obanga okikoze. Toleka mwana bw'abanga ayagala taata we. Tomugaana kugenda wa taata we. Ekyo kyenjagala. Bw'obanga okikola namba esikulinaako ttabu. Tomugaana. Nti papa akedde ku makya, Mommy, I want to see my dad. If at all you can access his dad, mumuwe, they have their time. Kwafaayo kwatafaayo oba gwe toyawula. Oba aweereza obuyambi oba taweza ng'ayagala kulaba ku mwana. Omwana omusajja oba aweereza obuyambi oba tabuweereza, togenda muteeka musaayi gwa musajja mulala. Muweeyo. Kati ye kimubeere mu mutima. Olaba, there is a prayer single mothers need to recite. Okitegedde? Njagala mbayigirize. If at all you have a dad, taata w'omwana wo, takuwa buyambi. Embrace it, kikkirize. Kuba togenda. Kisinziira omukyala ali ku level kigwoyogera. Waliwo omukyala nga n'eyokulya tayina. Omusajja nga tayagadde kuwa buyambi. Ne bw'aba biliyoniya nga toyina mulimu, tagenda bukuwa. Gwayina okukyeteekamu nti ono omusajja tagenda kumpa buyambi. Ono yansala. Yansala. Luno oluzaalo lwansala. Mulimu abaasala. Yes. Nogamba luno oluzaalo lwansala. Nogamba Mukama,
emikisa gye wandiwadde taata gundi ku lw'omwana wange ginzirize. Kyemukole ekyo. Ginzirize. Abasajja n'abeereyo ng'anoonya ssente ku situti nga taziraba. Si kyekyo, just to have that peace and money to take care of his child. Saba edduwa egamba Katonda emikisa gye wandiwadde taata gundi ku lw'omwana ono ginzirize. N'emikisa gye naleka mu nnyumba ye oba mu bulamu bwe gyonna gimpe. Weerabidde nti eri alinayo abaana abalala balina olulabirira. Anti buli mwana oyagala atwala emikisa. No. Gye waleke. Kati buli mwana wulira buli mwana ajja n'omukisa. Era ekyo kituufu. Okitegedde. Kati nze omukisa gw'omwana wange bwe guba nga gwe gubadde kugenda okutambuza obulamu bwo. Lwaki mbangu kulekera ng'ate omwana nze mulabirira. Guveeyo gujje. Mukama agumpe. Nshayininge ndabirira omwana waffe. Kati kyoliko oba? Nedda. Mbagamba bugambi. Mbagamba essaala ekola. Ate ogisaba omutima gwo guli wa. N'ogamba okay bw'aba adduse. Bw'aba agenze Mukama running further. It is okay. Blessings ezo. Blessings ejandivudde munze nga jidda gyali ginzirize. Neziva mwana we nga jidda gyali. Cause kankubwire. Obanga amukolimira obutabako kukolima. Okolima kwe kuno. Ekisajja ekyo tekirabira mwana. Leka kife kigwe ku accident. This is a prayer. Again. Banaye muwulirize saala ze batuteekako eno. This is a prayer. Egenda okuyamba oyimuke. Cause Faruku nsobola okujja mu bulamu bwo nga tolina kyoli. Neofuuka kyoli. Bayirawo ekituufu ekyo. Kati kitegeeza wadde obaddemu n'omukisa naye ate nze ndeesa ekyenjawulo. Kati lwaki mba nkulekera omukisa gwange? Kogukime. Ye lwaki mba nkulekera omukisa gw'omwana wange? Nagwo ogutwale. Zuukuka ku mwendo ogw'ekiro. Gamba Mukama omusajja ono yanzalira namuzaalamu omwana. Okitegedde? Namuzaalamu omwana naye talabirira mwana, which is okay. I need money to cater for this child. Our child. Omwana wammwe babiri. Okay. Okitegedde? Omukisa gwonna ogw'omwana wange oguli mu bulamu bwe gutuddize tuyitimuke. Ogenda kulaba. Akeera azikole. Si kyekyo. Asigaze ogugwe. Ogw'omwana gujjeewo. Nga lwaki tegujja wange nga nze mulabirira. Oba byoliko. Nedda bambi. Ndaba nga olina blessings zonna. Okipika bupisi. Eyo saala ogiraba. Abakazi zedduwa kati ze basaba. Eyo saala ogiraba. Ogisaba ng'omutima gwo guli clean nga omusajja tomukolimira bibi. Because this is a blessing. Ntuufu eyo. Okitegedde? Omusajja agende gy'ayagala. Akole by'ayagala. Abeere n'abantu tagututte. Gwe Mukama kati kankubye Faruku. Teriyo muntu ali mu sober mind asobola okubeera eyo ng'omwana we ali eno tamuwa yadde n'ekikumi. Abasajja abo bakikola bati? Teriyo muntu nga you have a sober mind, otambula, oyambadde, okitegedde, onywa obuugi, olya emmere, okitegedde, olya ebintuntu naye ng'okimanyi nina omwana mugundi, okitegedde, simulabirira. There is no that person. That person is cursed. Aliko ebikolimo? Yes. How can you leave your blood? Okitegedde, omusaayi gwo okubeera nga tomanyi kigukwatako. Nze kyova ngamba aba single mother abali eyo embrace nti omusajja ono tali mu bulamu bw'omwana wo and rebuke that spirit of single motherhood cause taliyo omukazi asaba kubeera single mother. Rebuke that spirit. Mugambe nze Mukama neegaana ekyokubeera single mother. Nkyegaanira ddala. Bw'abanga omusajja ono yajja mu bulamu bwange nanfuula single mother nze nkyegaana. Bw'okyegaana Mukama asobola okuyisa mu muntu omulala n'omufuna n'abalabirira. Ekyo nno kituufu. Kituufu. Teriyo omukazi azaala mwana n'akeera ku makya naga nze nzadde wange ne taata we ne bw'aba taliyo tekiriyo just kuba kwegumya.
Okay. Bagambe bagende ku channel yaffe batusubscribe. Channel yaffe bagiyita Nambwayo Mary. Mary Nambwayo, genda supporting Mary Nambwayo, o subscribing, o watching, ekintu kyonna gy'okoma okusubscribinga n'okugira ogenda supportinga papa ogenda kunyumirwa byakuleetera byonna bibaayo ng'ate birungi nnyo. Gendako subscribing, bakyali bange bonna abanfollowinga mugende mu subscribing, ekintu kibeere nga kitambulira ddala talina tabu. Naye nze nakwewuunya mu ssaga eyo yonna wasigala oli soba, wakolanga interview naye nga toyokya. Nze nti simanyi wakikola otya. Naye Farouk oludde ng'onda nze ntudde mu mawulire va ku bino eno nti omuntu akedde ku makya akoze channel tayiseeko mugundi mu academy naye ayita buyisi bantu subscribe manyi okuwandiika stories mu luzungu mu luganda oshegedde nkuba ebifaananyi oshegeera I present ate ekintu nga nkiruddemu so toyina kintu kyoyinza kunjokesa okujjako nga nze ayagadde okwokya amawulire ogamanyi tekiriiyo okujjako nga nze ayagadde neŋŋamba kino kankuvugire wano nsobola okwagala nenkuvugira wano amawulire ogamanyi Nambwayo nze mbadde mu bantu nga nsobola okukola emboozi neŋŋamba njagala emboozi eno ebeere ku page 1 era nenkikola egenda ku front okitegedde kati tobeera wa bwongo bunafu okukola ekyo. Abantu bakugwamu obugwi wano mugundi musaga baali tebamumanyi olina engeri gyewagukuba oti but I'm also a humble person era wampulirako nga nvuma tewavuma ku Bukedde wali ompuliddeko nga nvumya omuntu I'm that jolly person at Bukedde everyone loves me. Yes. Nambwayo ne ku Bukedde awo Nambwayo yes so toyinza very nze by the way after that saga waliwo abantu bangi nnyo abaali baagala okunteeka mu controversial zaabwe naye nga mutulina bwenti ngajja ng'omulaba balaba nnono agamba nakola dda story za controversial stories nzimanyi oli n'ateekawo erinnya lyo ne basalamu ekifaananyi kyo ne basalamu ke bakwogeddeko ne bateekawo ekifaananyi kyo ng'ayagala ozzeeyo omuliro balaba nnono babisookamu eri nze nnina obwongo nange mbutya naye Bukedde eyo Bukedde academy era omuntu ayagala okuyiga by the way asobola okugenda ku Bukedde bambi Vision Group is an academy buli kimu kupaakinga mawulire production kuba bifaananyi ate buli wamu bakuwa chance marketing gwe weebegerako n'okweditinga print TV radio okimanyi buli kintu weekiri nze gwe yesooti ate bikuyamba nnyo kati gwe Faruku nze ndaba abantu nga bakuteeka mu gundi nga naye balina bye baagala okukusima naye nga bano tebamanyi sirabanga by the way muntu avudde ku Bukedde nga akola waalaala sikulimba taliiyo anti Bukedde ina structures sirabanga abasinga bayita mu structures muntu ava ku Bukedde n'akola story nga tali two-sided really oli n'ayogera bwogezi totera mulaba simulaba pozi nga avudde walala ng'ali akutta simu ye n'atandika butandisi ng'abatange mujje n'afunayo fame kitegeeza Bukedde yakuyamba Vision Group yakuyamba sasa geeyo ng'omuntu atali soba wali toyitawo I thank God nze nsaba nnyo omwoyo w'amagezi buli kintu kye ngenda okukola kuba omwoyo w'amagezi yatugayidinga ne King Solomon yasobola okuwangula spirit of wisdom bantu batono abagiina I always pray for it kikulu omwoyo w'amagezi akugayidinga mu byoyogera mu byokola tebasobola kuteeka mu bracket y'omu n'atamulina so nze musa buli kintu kye nnina newe kaba katono nkisabira kikulu nnyo ekyo nkisabira
so tosobola kunteeka mu kintu nga sikyagadde. Okay, so Bukedde egambe eti andudde okuyitayokko kyekiriyo kyekitambula ani kati manager wa Bukedde TV nakoma okumanya batwawo omwami Kayiira yeyampa ne programu y'abanoonya sini yavaayo bambi nakoma ku sini omwami Kabanda yavaayo Kabanda owa radio yavaayo yakola bikyata waliwo olweyo olwajjaawo nga teoleka banene wallaayi lwali lweyo bayira waggulu lweyo tewali kibi kye yakola. Okay, mwami Kayiira yagenda omukyala Rose Kigongo be bakwasaganya Bukedde TV kati. Rose agamba ki ono omukyala omukakamu oyo asoma amawulire agamba ki mulungi alisitedde nnyo bambi omukyala oyo mukakamu be bakwasaganya mawulire agaludde naye bambi nyinza obutava wano nga seebazizza mwami Seeguya ng'olaba kisoboka Josephat Presido ng'olaba kisoboka sooka omuyiseemu Presido Seeguya oyo bambi yannyamba nnyo n'okunshepinga nnyo Seeguya ye muntu akuvuma naye ng'ayagala obeere beta era omuntu atategeera tosobola kukola na Seeguya. Nze yanvumanga nenkaaba naye ng'ayagala mbeere omuntu omulungi era ntunulako naŋŋamba Seeguya yakuyamba ogwo mulimu gwange and I think he's happy with it. Seeguya wamuleeteranga story za gavana za wawawawa bannange nayiriba n'omwami omulala agamba ki Presido bannaye mulungi Seeguya oyo nange yampa courage bambi nangamba ate munnange takiwa buli omu. He's a good guy. Tosobola mubagukiramu n'omufuna. He's a good guy Seeguya. Josephat n'omulala mukatuliki si mukatuliki nnyo musajja mukatuliki nnyo mwami Kamoga ki property agamba atya Kamoga waffe mulungi Kamoga kyali waffe ali ki mukwano gwange nnyo alistede ndudde omuwuliza mukwano gwange nnyo Kamoga oludde naye nnyo kuva we yaleeta myaka 10 n'emeka si 10 n'engenda tuludde 14 years mingi nze awo ojjukira mwe mwamusookamu naye kati ate nze yantegeera nnyo yakutegeera dambi mwebaza nnyo ali atyaji byonna yakubeererawo yambeererawo baali bamukutimbye mbuki mbusimanya akulimu anedda kale oli Kamoga maama wange ye Namuwonge Saafiina eddira Ngabi Wangabi Kamoga Wangabi yes maama kibeera ki okumukuba ekigo gwolaba kisoboka tasobola ekisoboka bwe byekivuga bisoboka munnange nedda kisinziira nze singa mbakuka nnyo singa ompulira tosattira nze sisattira era omuntu gwe ŋŋenda okwagala aba amaze ebbanga nga mpoteza si kuva dda nakati mbu ofunyemu kulinnya abasajja bajja mu inbox yange mwebali nenkuwaako essimu yange okaaba nokaaba naye nga baagalazi mutunulako bwe nti neŋŋamba ono nolaba motives ze kati nze munjogera wano nsobola okutegeera ono ki ekimuleese ne mukubamu koodi ogenda omulaba ng'emulabisizza n'omuta omusikaninga tulina sikaana Haji Kamoga ali eyo naye Haji yakuyamba musage nnyo bambi Mukama nsaba amunjagalire ngeri yonna ate yawa ne Papa Basale ku Salmani Junior School ku Salmani yagula oda ekola yamuwa lwakubeera wabeerawo byolina osasula biki nga biggweranga mu 2M. That's good. Essomero eddungi bweriti. Yes. All right. Betty agamba atya? Betty wa BBS. Ndidde omuwuliza bambi. Bangamba ye kyekyali kigurupu kyo omwali mutambulanga. Ndidde omuwuliza. All right. Kibanga gyali? Gyali anjaga naye naye Kibanga wamusuulawo nga mwatandika mwenna. Manyi nno naawe Faruku wafuna ssente. Kibanga sisobola musuulawo. Kibanga twasigala kwalo.
Kibanga nga mwayiri bane Kibanga gy'omukubire omubuuze mulaba ddi Kibanga mbeera naye kwano Kibanga waawe ali neighbor akulosinga bukulosinga naye Faruku Mbaazi gyali Mbaazi gyali agamba ati mulungi nalaba Kakoza yayitamu Kakoza yali mu sports ne baloliyani ali America abantu nno bagenze ebweru awo ani omulala yadduka tewakimanya namusanga wamusanga naye mpa ku connection mukwano siva wano nga sirina kyenkufunye muganda wange connection wadduka gye zaali ewa Munnamasaka kati ate mpa ku connection Munnamasaka ina connection babu muleka omusajja oyo kakati connection ngenda ku connectinga naye ati Munnamasaka nyiiga ntajja yajjayo lo yagamba tajijjangayo oba anyiige nambwayo kankuleke nja kuwa emboozi mpaka nkeera kankuleke nambwayo naye nga bandabire bonna abakwasaganya bokwasaganya bolabirira abakulabirira bonna bandabire amiina batumireko banange abali ku Gossip Live channel eno twagitandika ffenna ne Sakozi ng'ali naye munange Sakozi watandika mpola ekintu ngenda okulaba ovudde ne mu kamera ogenze gwe wasuulawo tawulo gwe mukozi yasooka okwegoba nja kuwa emboozi yange ndowooza ku channel mumpeeyo akantu omanyi sikola interview gikole ku lwange nja kuwaayo akantu gwe mukozi yasooka okwegoba ne kuddako godigodi godi wamukyusizibwa naye mukwano yegoba yakeera bukezi bali mu meeting naye mukanaga bakama bange sidda aishwa wallahi godigodi nja munoonya kokakasa wallahi billah n'abagamba sidda kanedda tukyakwata sidda yawanika buwanisi ali wali mu kabuzi ke katunda okufa ndowooza abantu gwe kityo kiba naye bintu byagezaako okkiriza ensi n'ojambala naye nga ate bw'ojambala ekwangu akantu kakatambula kati eno mwana kakuyisa bubi bimanyi okukwatamu naye papa musasula bulungi producer simanyi lwaki kale simunenya tofuna nnyo emirimu wano eno mubeera bize ate akantu keetaaga time naye papa badde nsaba okendeeze ku budde kamuleka akole kyayagala kati ennaku zino yogera nga bosi redi ateekako nsaba nga gwe papa teekayo akantu ako kati no papa mmanyi mukubira ku makya naŋŋamba wambuuzizza wallahi bwagamba anyway bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala tubadde wano ne Mary Nambwayo ensonga bwe zito bwe zitambudde bwato bwatambudde gwenna wenna ali eyo ng'ebizibu bya Mary wabiraba ng'era obirimu weekwate Katonda kyempuliddemu tewali kyoge munnange teri muntu agenda kuwa permanent solution they're just going to hope and hope but when you have God you will come out a victor genda osabe Katonda gwe gokkiririzaamu ebisigadde bijja kwesootinga naye saba Katonda naawe ng'omanyi kyoli kiriini anti Katonda tebamugattika okitegeera todde eno ate tobeera na mutima mubi olowooze Katonda ajja kuddamu soka okiriininga omutima gwo then omusabe so tetugenda kusukkawo neyanza nnyo Mary Nambwayo